olwaleero enzingo ziri 19 mu Zooba erya Mukutula Nsanja mu Ddaaza 222 erya Mukama waffe. Nze Simon Ssenkaayi mbaniriza mu program Manya Kyoli Manya Omulimu gwo. Nabategeeza mansi ewedde nti tujja kubanjulira ekipya, yatuleeseeyo ekipya mu kiseera kino olw'okusoomooza okuli ewaffe eno, so nga bannaffe abeeru baakuvvuunuka ne bakutegeera nti omwana waliwo enkola gye bamuyisaamu ne basobola okutegeera, omuzadde n'ategeera amaanyi g'omwana oyo we gali. Kale waliwo enteekateeka ekoleddwa, omwana wo basobola okumuyisa mu kugezesa ng'ateekeddwako ebyuma ebyenjawulo ne bizuula amaanyi ge we gali ne biki by'asobola okukola mu nsi. Kale omuzadde n'atoola school fees ng'amanyi nti ekkubo ly'omwana wange, obwongo bw'omwana wange amaanyi gaabwo gali mu kuyimba, gali mu byakubala, gali mu byakulunda, gali mu byabusawo, gali mu byakujjanjaba oba okukanika oba okukola ebibalo. Kale wano bannaffe abazungu baaliwo ne bayitawo. Tubasaba enkola eno mugyettanire eya Verbatoria, era abaagala okumanya ebisingawo tujja kuba tubanjulira enteekateeka ez'enjawulo buli program. Abaagala okumanya ebisingawo mujja kutukubira ku nooti 7 nooti 4 83 65 11 0704 83 65 11. Omwana tumukebera ne tubabuulira amaanyi ge we gali, era naawe omuzadde obaawo n'omanyi nti omwana wange gwenzadde amaanyi ge gali wano, ate oluvannyuma ne tumuteekateeka okulaba ngeri ki gy'asobola okutuuka ku ekyo ky'ayagala. Twagala okukendeeza ennyo amaanyi agateekebwa mu mwana so nga asobola okusoma okutuuka ssettendekero nga tamanyi busobozi bwe we buli. Kino kimuyamba okumanya obuzito bw'obwongo bwe obusinga okukolera obulungi. Bw'abanga ali mu music n'amanya nti nze nina ekirabo mu kuyimba era n'akikozesa nga bw'ateeka okukikozesa. Kale mujja kuba ku 0704836511 nooti 7 nooti 4 83 65 11. Olwaleero njagala twefumiitirize ku maanyi agali mu bizibu oba mu kusoomooza. Omanyi waliwo ebigambo bibiri, ebizibu n'okusoomooza. John anzijukizza wano, tubateerayo ekitabo Amaanyi g'obuntu mu ddoboozi, ate ne naawe osobola, tujja kumubateerayo mu ddoboozi nga Amaanyi g'obuntu gaweddeyo ku YouTube channel yaffe. Genda oteekemu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe. Kati olwaleero ennyanjula gyeri mu sabiiti ejja tugenda kubateerayo essuula eyasooka chapter 1 mu audio, osobola okugiwuliriza ku YouTube channel yaffe. Genda teekamu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe, ojja kuba ofuna obubaka buno bwonna obubeerawo buli lwa 6, ojja kuba obufuna mu video. Naye ate kaakano n'okusingira ddala ebitabo bino tugenda kubibawa mu audio, abasobola okubiwulira mubiwulire, ebintu bino mbimanye enjuba nga tennaba kugwa, kubanga ebiseera tebiri wala enjuba okugwa. Amaanyi agali mu kusoomooza, obstacle. Bwe tusisinkana okusoomooza, engeri gy'okuvvuunulamu yeesalawo bwe weeyisa ng'omaze okukufuna. Mu biseera ebikadde waliwo kabaka eyakwata oguyinja ogunene ne basajja be ne baguteeka mu kkubo. Bwe baguteeka mu kkubo, ye nadda ebbali mu nsiko ne yeekweka alabe ani anajjawo oguyinja ogwo mu kkubo abantu basobole okuyitawo. Abamu ku basajja be ab'amaanyi era abaali abagagga
bwe baayitanga mu kkubo bwe baatuukanga mu kifo ekyo beetooloolanga bwetooloozi oguyinja ne baguyitako, so newankubadde nga baalinga balina abayambi abamala abaali basobozesezza okuggyayo oguyinja ogwo, naye bo olw'enteekateeka yaabwe ennungi baabayisangawo ne babeetoolooza ne bayita ku guyinja ogwo. Abantu bangi kiera kyamwewuunyisa nnyo ng'alaba buli ajja abantu abasinga yakitunuuliranga ne kimukaluubiriza naye n'akyetooloola n'akiyisa n'ayita ebbali. Waliwo omusajja omu omunaku yali ava mu nnimiro ye ng'akutte ebyo byava okujja mu nnimiro ye. Bw'atuuka n'asisinkana okusoomooza kuno, yateeka wansi bye yali yeetisse n'agezaako kye yasobola okusindiikiriza oguyinja guno okuguggya mu kkubo. Newankubadde kyali kikaluubiriza era kyamukaluubiriza, era oluvannyuma abamu abaamusanganga ng'afuba baasobola okumuyambako oba okumukwatirako, era bwe wayita ekiseera ekiwanvu yasobola okuguvuunula n'agusindiikiriza ne guva mu kkubo. Naye wansi w'oguyinja ogwo gwali gutudde waaliwo akabaasa akaali kateereddwamu n'ebbaluwa ng'egamba nti akabaasa kano kaalimu amayinja ga zaabu eyakozesebwanga mu biseera ebyo nga mungi, naye mwalimu akabaluwa akagamba nti zaabu ono w'oyo asobola okwewaayo n'ajjawo okusoomooza abantu abalala era ab'enjawulo. Bw'atyo omusajja n'afuna essanyu, kabaka ono ng'ali bbali yeekwese ne basajja be alaba, era oluvannyuma yavaayo n'amweyoleka n'amuyozaayoza era n'amwebaza okulowooza ku bikaluubiriza abalala, n'ateewala kusoomooza okwo, wabula ye n'akwaŋŋanga n'asobola okukuggyirawo abantu abalala. Mu nsi wabeerawo okusoomooza naye wabeerawo n'omukisa. Ebiseera bingi omukisa gwekweka mu kusoomooza, anti era batugamba nti omukisa gwagala nnyo engoye eziddugala. Tegubeera ku kkubo lya koolansi newankubadde eririmu obulungi ery'ettaka. Oteekwa okuva ku kkubo oyingireko mu nsiko, oyite mu ssere, osangeyo oguyinja oguvuunule osobole okuggyayo omukisa ogwo. Abo abakkiriza okukaluubirizibwa era abasalawo okukola ebisinga okuba ebizibu era ebibakaluubiriza, mudda bafuna omukisa omunene gwe basobola okutambuliramu ekiseera ne gugasabo abaana baabwe n'abo abalala be baba baagadde. Newankubadde abantu abamu bwe basisinkana okusoomooza beekubagiza era ne badda mu kwogera ku kusoomooza okwo nga bwe kuli okubi, naye batono nnyo ababaako kye bakola era abasituka ne bagamba nti katubeeko kye tukola. Ensi ejjudde okusoomooza okw'enjawulo, naye Katonda tasobola kukulaga kusoomooza kutakukwatako. Simanyi bantu bameka ababeerawo ne beemulugunya omwaka ne guggwako nga beemulugunya olw'omusana okwaka. Abantu basobola kwemulugunya ku bintu ebyo byokka bye balinako obuyinza okukyusa, ebiri waggulu w'amaanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe tebasobola kubiwangaaliramu nga babyemulugunyizaamu. Teri yeemulugunya nkuba kutonnya nnyo, teri asobola kwemulugunya bbanga lyonna kasana kwaka. Lwaki? Kubanga abantu bakimanyidde ddala nti tebalina busobozi kuvuunuka oba kumalawo kusoomooza
kuli mu mikono gya Katonda. Kale twagala okwebuuza, bw'osisinkana okusoomooza mu bulamu bwo okukozesa otya? Okwemulugunyako, okwogerako, oba osukkawo n'osindiikiriza okusoomooza okwo? Abantu ba bika bisatu: abantu abakola ebintu, abantu abalaba ebikoleddwa, n'abantu abeewuunya ebikoleddwa. Oli muntu omu ku abo abakola ebintu, oli omu ku abo abatunuulira ebikoleddwa, oba oli omu ku abo abeewuunya ebiba bikoleddwa? Osobola okusalawo okubeera mu abo abakola ebintu era ne babiteeka mu nkola. Kale newankubadde ng'ozadde abaana nga n'obusobozi obulina, tobagirawo okusoomooza kwonna. Ne bw'oba olaba omwana ng'akola ekintu ekimukalubiriza, toyanguwa mangu kumuyamba. Leka azuukuse amaanyi g'obwongo bwe n'obusobozi bwe okukozesa obusukkulumu bwe obuli munda obwekwese, asale amagezi gonna agasobola okuvvuunuka okusoomooza okwo. Kirungi nnyo okuliisa omwana n'ejjiiko nga gw'omutoolera. N'ekyokka ky'asobola okuyigamu ekyo y'engeri ejjiiko gy'efaanana. Spoon feeding in the long run teaches us nothing but the shape of the spoon. Tuteekwa okuyamba abaana baffe okukula mu kumanya ne mu kutegeera, naye ng'okusingira ddala tubayamba okuzuula amaanyi g'obusobozi bwabwe okusobola okutambula okugenda mu maaso. Bwe tunaabakolera buli kintu, amakulu gaabwe mu nsi ganaaba tegaliiwo. Mwattu ndowooza ne Katonda bw'atyo. Kyava yakweka emmeeza n'entebe mu muti, era ye bwe yali agaba yagaba muti, teyagaba mmeeza na ntebe. Newankubadde yabigaba naye yabikweka mu muti. Naye yamanya titasobola kutuma muntu ku lugendo lw'ataamuwa busobozi kutambula. Kyova olaba nti tasobola kukuyita mu lugendo lw'atakusobozesezza oba lw'ataateekateeka nti osobola okulutambula. Buli kyakuwadde aba akuwadde obusobozi. Ye bw'aba akutuma tatunuulira bw'ofaanana bweru, atunuulira bw'ofaanana munda. Topimanga maanyi go, topimanga busobozi bwo ng'osinziira ku bunene bw'ebyo ebiri ebweru w'obulamu bwo. Amaanyi go n'obusobozi bwo bitunuulire ng'osinziira ku bugazi n'obusukkulumu bw'ebyo ebikwekweseemu. N'okusingira ddala, ebimu ku bituyamba okuzuula kye tuli n'okukakasa obusobozi bwaffe n'amaanyi gaffe kwe kugezangako okutunula mu maaso g'okutya kwaffe. Kwe kugezaako okutunula mu maaso g'ebyo ebitusoomooza era ebitwaŋŋanga okutuyimiriza mu kkubo obutatuuka gye tulaga. Nze kino kankikubuulire, singa ekkubo eryo teryali liryo tewaali litandise. Buli Katonda kyakkiriza okutandika aba akimaliriza. Ate buli kyagenda okutonda akiteerawo embeera ekisobozesa okutuukiriza ekyo kye yakitondera okukola. Ebyennyanja abitondera kuwuga. Kuwuga teyali bweru wa byennyanja, yali munda mu byennyanja. Naye ate bwe yali tannabitonda yasooka kuteekawo ennyanja. Agenda okubitonda nga n'ensi ebisobozesa okutuukiriza kye yabitondera okutuukiriza nga weeri. Era ekyennyanja tekyetaaga kufukamira kumusaba kusobola kuwuga. Kiina kutegeera mateeka ge yakiteekako nti kiina kuba mu mazzi. Era bw'okijja mu mazzi tekikulinda gwe kukitta, kyetta. Kubanga buli lw'oyawukana n'ekyo ky'oli, buli lw'oyawukana n'emirandira gy'oteekwa kuggwaawo, nga naawe bw'olaba naffe wano bwe twaseeseetuka ne twawukana n'emirandira gyaffe, tujja kugenda tuliibwa mpola ensi z'abo abaasigala mu mirandira gyabwe. Bwe tunaaliibwa oluvannyuma balitufuula abantu abalala, nga nammwe bwe mukiraba bwe kitambula. Ezo zokka ezikula era ez'okugenda mu maaso zezo ezaasigala zisimbye mu buteeketeeke bwazo. Ensi z'Abazungu ezikuze zijja kufuga nnyo era zifufuggaze nnyo
amawanga gano agafe. Si lwakuba tuli banafu nnyo, nedda, tetuli mu buteeketeeke bwaffe. Obuyiiya, obutetenkanya n'amagezi gaffe gaakoma oluvannyuma lwe twava mu mazzi ne batuteerawo olupimo lw'oku lukalu. Ekyennyanja ne bwe kiba kigezi kitya nga kye kibadde kikulembera mu mazzi, bwe banaakiteeka ku lukalu kiteekwa kufa. Ekitegeeza bw'ototegeera busukkulumu bona maanyi go we gatudde, ogakozese okusoomooza oba okutunuulira okusoomooza okukutunuulidde, tolizuula busobozi bwo. Bye byenjigiriza byaffe ng'oli bwe yagamba. Tosobola kupima busobozi bwa kyennyanja ng'olupimo lw'okozesa ate otaddewo muti, busobozi bwakyo kuwalampa muti. Ekyennyanja tekyatondebwa kuwalampa muti, kati okugezesa kw'okiwa bw'oba ng'okiteereddewo muti, ebbanga lyonna kiribeera kisiru era kirikkiriza nti tekitegeera. Kwe kusoma kwe tulina nti abaana bonna bagezesebwa mu ngezesa y'emu. Alina amaanyi mu bibalo, n'alina amaanyi mu byafaayo, n'alina amaanyi mu by'oluzu, mu by'ennimi, bonna baweebwa olupimo lwe lumu basobole okutegeera ani mugezi. Era omwana bw'asinga mu kibiina ne bagamba nti ono mugezi, asembye ne bagamba nti musiru, nga beerabidde nti kino kiyinza okuba kyennyanja naye nga bakireese ku lukalu. Kale wano nno ffe nga tuyita mu Vabatoria we tuyitidde okusobozesa omwana wo naawe omuntu omukulu okumanya nti amaanyi g'obwongo bwange gali wano. Lwaki? Nti bw'onooyingira mu kkubo eryo oneesanga nga naawe ozudde obusukkulumu obukulimu nga tobutegeera, oluvannyuma ate n'oteekebwateekebwa okuyita mu misomo egy'enjawulo okusobola okutuuka ku kyoyagala. Okusoomooza kuno okuliwo mu nsi, okusoomooza okwo okuliwo mu kitundu kyammwe, okusoomooza okwo okuli mu mpya zammwe, okusoomooza okwo okuli mu nnyumba yammwe, okusoomooza okwo okuli mu bulamu bwammwe. Tokuyita bbali kwa ŋŋange, kusindiikiriza empola. Olugendo olw'ebigere olw'obwemayiro 1000 balutandika n'ekigere kimu. Abachina bwe bakkiriza, twala ekigere kimu kimu. Totya. Bw'obanga olabye okusoomooza kitegeeza watondebwa kumalawo okusoomooza okwo. Tosobola kulaba bizibu by'otaatondebwa kumalawo, olaba ebyo byokka bye watondebwa okumalawo. Buli ekikuluma mu mwoyo gwo nga buli lw'okiyitako kikuluma, kitegeeza watondebwa okukyaŋŋanga n'okukisalira amagezi. Todduka bizibu. Ate era mu Lungereza bagamba nti he who absconds from war lives to fight another day. Oyadduka obuvunaanyizibwa bwe aba aterese butereke, aba tabudduse wabula aba abukuumiddewo. Tosobola kwongezaayo, kiteekwa kubaawo. You can never postpone what is inevitable. Ekiteekwa okubeerawo tosobola kukyongezaayo. Okula oba oyagala toyagala, duyiro mukole lya bulungi weerabirire, naye okula atojja kukaddiwa. Amaanyi g'olina kaakano gajja kutuuka ekisanga tegaliiwo. Kikkirize kati otunuulire okusoomooza ku weeteeketeeke nga tusisinkanya ebizibu ebitunyigiriza n'ebinyigiriza abalala. Bw'oba olina obusobozi obukikola ku lw'abalala kikole n'amaanyi go n'omutima gwo n'amagezi go. Lwaki? Kubanga ekyo kye watondebwa okukola. Nja kujja wano Mukama Katonda nga akyampadde obulamu n'obusobozi buli lwa 6 okukola ekyo kye nteekwa okukola. Nja kuyita mu kusoomooza kwonna nga nsisinkanya olusozi nja kuluwalampa. Bwe siruwalampe nja kulwabya ndukubemu ekituli nduyitemu. Bwe sirukubemu kituli nja kulufuula ekirombe kya zaabu. Mukama Katonda nga ye mubeezi. Kozesa okusoomooza kw'oyitamu leero mwe mwekwese omukisa gw'onoonya. Omukisa gw'onoonya teguli mu kakubo ka kumpi, guli mu kkubo eryewala. Ekkubo eryewala mwe mukwekeddwa amasomo ge weetaaga okutuuka ku kyoyagala. Njagala okubeebaza ennyo okuwuliriza n'okutwagala